Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'akakiddwa n'asindikizibwa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu akakulembera omukyala Mariam Wangadya yakulemberemu okugobaganya His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kakiiko kano era twongera obajjukiza n'obategeeza nti President engeri gy'ali ow'empisa akutte ekkubo n'ayimuka mu kakiiko kano naye nga baganda bange mikwano gyange twongera okujjukiza abaami n'abakyala bakola ebintu bino bamanye nti no Uganda tekomye ku bbo, Uganda ekyatambula, Uganda ekyagenda mu maaso, Uganda erina okweyongerayo. Ne byonna bye bakola time ejja tuuka nga baliwo okubisasulira era ffe twongera obbagamba n'okubategeeza nti byonna mubikole mubimaleyo but your time is coming. Mujja byejjusa. Mujja binoonya nga temubiraba. Bannayuganda abaagala enkyukakyuka, bannayuganda batunudde okulaba nga Uganda yaabwe enunula, bannayuganda baayana okulaba nga tutereeza eggwanga lino. One time ffe tukkiriza era tutambulira mu kukkiriza nti buli kimu Wangadya ky'oli mukola ojja kutuuka ekiseera okyejjuse. Tulowooza nti Uganda egenda kukoma ku Museveni, Uganda egondera kukoma ku yakuwa obuyinza munnange, ate mmwe mukyagambwako mwafuna obuyinza mwamala. But your time is coming. Buli kimu kirina akaseera kaakyo era nammwe akaseera kammwe kajja kutuuka, naye tulina okukkiriza n'okusuubira nti byonna bye mukoze mujja tuuka ekiseera mubisasulire. Ffe bwe tuli nga bannayuganda era tujja kubeerawo ate tujja kwongera okutambula, tujja kwongera okulaba nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso era tulina okusuubira nti tujja kufuna eggwanga eddungi. Tuli mu kakiiko ka ddembe lya buntu, byonna ebituuseewo baganda bange mikwano gyange ndowooza mubirabye. Omukyala Wangadya bw'agezezaako ogoba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu kakiiko kano, naye Mukama engeri gy'atalya nguzi ajja tubeererawo. President alina omusango gw'aggyeyo olw'ensonga y'emulugunya nti no kooti y'obwenkanya Oli live ku Map Media TV nange Rwanda Transporter wano ku High Commission Human Rights Commission live on Map Media TV ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert alina omusango gw'aggyeyo nga yemulugunya katuwulire. So yeah, so ladies and gentlemen, this morning we have withdrawn our complaint from the Uganda Human Rights Commission because it's clearly biased, it is lacking the independence and impartiality to handle this case. I filed this case on 17th December 2018. More than 5 years, they've not been giving me a chance to a hearing. And when I was given chance to a hearing, she couldn't allow me express myself. She couldn't allow me make a personal statement. That shows that she's biased and she's not willing to defend human rights, but she is only working to entrench General Museveni and to do anything that will preserve, even if it means empowering and protecting gross human rights violations. So for that reason, we have withdrawn our complaint from this commission because this commission is clearly lacking the impartiality and lacking the independence. What is the message you want to Uganda? What is the case that you have drawn for some? We filed a case on December 17th over the violation of my rights, my right to earn a living, cancelling more than 20 of my shows, but they went ahead to cancel even many more after we filed the complaint. The complaint has never been heard. They've never given us a hearing. We complained about the enforced disappearances, but Madam Wangadya herself came out and said that the people whose families, whose spouses were demanding for are non-existent. She said they are Kiwan, And today when I was making my personal statement, she blocked me, she stopped it, clearly showing that she's biased. So for that reason and many other reasons, we had no option but to withdraw our complaint from her office because she cannot be
an independent, she cannot be an impartial arbiter in this matter. Olwaliro okwemulugunya kwaffe kwe twaleeta mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu emyaka egisukka mu 5 egiyise nga 17 ogw'e12 2018 olwaliro okwemulugunya kwaffe tukujeeyo omusango gwaffe tugujeeyo mu kakiiko kano kuba akakiiko mukalabira ddala kalina kyekubira. Madamu Wangadya yanga yakulira akakiiko ako avuddeyo ebiseera bingi nnyo nga ayogera mu lwatu nga voola n'okunyomola n'okuduulira abantu abawambibwako abantu baabwe ate nga akakiiko k'eddembe ly'obuntu tekalina obbayamba. Avuddeyo ebiseera bingi ng'ayogera mukama ke ng'alaga alina sayidi naye ng'ovudde ne ku ekyo amateeka gaffe article eya 28 mu constitution eragira amakooti gonna n'obukiiko bonna obulina okuwa okuwuliza okwamangu ddala ate okwobwenkanya eri abantu bonna balina okwemulugunya. Naye nze bukyanga ndeeta kwemulugunya kwange emyaka gigenda mu 6 gisukka mu 5 tebampa mukisa kweyogerako ate lwe bampadde omukisa mulabye engeri gyeyisiza. So olw'ebyo n'ebirala bingi nnyo omusango gwaffe tugujeeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu si kakiiko ka ddembe ly'obuntu wabula kana akakiiko kennyini ate ke kakozesebwa okulinyirira eddembe ly'obuntu. Twagadde tubaanike eri ensi yonna emanye nti kakiiko keekwese bwekwesi mu kulwanirira ddembe ly'abuntu naye tekalwanirira ddembe ly'abuntu kanyigiriza ddembe ly'abuntu kakakulemberwa omukyalo oyo Mariam Wangadya. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekiwandiiko kirimu ensonga zonna. Ekiwandiiko ekirimu ensonga zino oli live ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter wano ku Human Rights Commission ku kooti ya Human Rights. Wangadya watyo yekandaze olw'omugambako nti alina kyekubirira n'agamba President ave mu kooti. President abeeyogereddeko ng'onyini katuulire lawyer kubanga tugambye nti omusango gwajja nga tumaze emyaka kumpi 6 gwaba 2018 nga teguwulirwa. Ensonga z'eddembe ly'obuntu yandibadde ekolako ku sipiidiko singa ne kooti eza bulijjo naye ate waliwo era nga olaba mu kiwandiiko ebikolwa ebirala ebibi ennyo ebibaddewo ng'oggyeko n'okuyimiriza ebyevulu. Abantu bakyabuze, abantu battiddwa, abantu batulugunyizibwa, abantu bakwatibwa buli lunaku. Akakiiko kasirise oba kalinga akayiso alina kyekubira n'olwekyo client waffe abadde alowooza era nga naffe tukirowooza nti tayinza kufuna bwenkanya mu kakiiko kano ebbanga limaze n'ebbanga obubanga olwali okuwulirwa buwulizi emyaka 5 sinansala naye okuwulira buwulizi tulowooza nti okuba kuvoola ddembe ly'abuntu. Vicky, you can give the English version and then you can give us. So basically, you have heard from the horse's mouth. Our client has withdrawn the complaint that he filed with the Uganda Human Rights Commission more than 5 years ago on account, one, that the Commission lacks impartiality and fairness to entertain this matter and deliver justice, based on the track record of the chairperson of the Commission and the comments that she has been making in public regarding violation of human rights. As such, our client lost confidence in the Commission and he has withdrawn the complaint. Number 2 is that the complaint has taken more than 5 years for it to be fixed for the hearing. And like he has clearly mentioned, justice delayed is justice denied. As such, he did not see any point of going ahead in prosecuting with the complaint the Fair Commission that clearly lacks fairness and the ability to deliver justice. How does this affect the right of your client? Because the same, probably security will continue. Well, the right is already violated. we shall continue with other channels. Yes. Other lawful channels. Okay, oli live ku Map Media TV nange Ronnie the Transporter. Ensonga wezo ziti President ajeyo omusango. President ajeyo omusango. President ajeyo omusango. I think we use the stairs.
Wala muganga.